that man called Bobi Wine oyo singa abadde tawungawungamu katono bwati lumu twandimwebazizza akunamizza abantu bano ne bajjamu n'empale buli omu yakunama nawongolola bwati bwe tubadde tulowooza. Alright, omulabi waffe wa SML News Yugi oli otya nno? Webale kubeera ku mikutu gyaffe ate n'okutugumiikirizanga mu bate binyumye. Comment section tugisoma bolusi mwe bitabasanyusizza naye mpola mpola tugenda tubimalawo. Tewali kubuuza kulala akalulu k'obwa president aka 2026 katandise dda. Abeesimbyewo bonna bamanyiddwa bulungi era nga omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi akulira akakiiko ebyokulonda bwe babadde anominatinga yasookedde ku Yoweri Kaguta Museveni ow'ekibiina kya NRM gwe yalangira ku ssaawa 4:11 n'obutikitiki 40 wali ku ofiisi z'ekitebe ky'akakiiko ebyokulonda ekijja e Lweza. Yoweri Kaguta Museveni mu lwokaano mwali tekukyali kuteebereza ate yatekeesimba emirundi emeka simanye ebisanja 7 anaaba mulungi omu agenda tagenda. Yoweri tibuhabulwa Kaguta Museveni Saabalwanyi Ssemalungu ye candidate wa National Resistance Movement kubwa president 2026. I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Museveni Yoweri Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. Yoweri Kaguta Museveni yajja omulaba ng'alina eddembe yanne mukyala we n'abamuwerekerako abatono, of course Haji Moses Kigongo n'abalala abasinga obungi nga bamemba ba SEC era ne Kadaga yalimu. Akalulu kano kajja kubaamu ebyewuunyisa bingi bwe babadde banominatinga Museveni batanga odoyo ne bandi badde bayimba tajja genda ngenda bonna olaba abali ku mmotoka badde batudde nga bakyamukiridde. Rebecca alitwala Kadaga yekka yabadde ali ku bibye ng'alinga atali nabo era teyakubyeko mu ngalo na kuyimba nnyimba za tajja genda. Tekitegeeza nti tayagala Museveni naye ebintu ebimuufu abasoma ebyempuliziganya byogera okusinga ekyo ky'olaba. Some things communicate more than what you see. Rebecca alitwala Kadaga is still angry olw'ekyo kyayita the ungratefulness of Yoweri Kaguta Museveni ne NRM. Akalulu kano Yoweri Kaguta Museveni alagiddewo ddala ntakeeraliikiridde kubanga bukya abaawo mu kwesima mu byafaayo. Akalulu kano kamugondedde n'abamuvuganya ne bawandiika nti kuno tetuliiwo. Bannaffe ab'ekibiina kya Democratic Party abatera okufuna olw'emitwalo 3 mu ggwanga lyonna baawanise. Ab'ekibiina kya Dr. Besigye ekipya ekya PFF tebalina gwe banaateekawo. Aba UPC bonna baabiyombeddemu tewali gwe balina. Akena Othieno n'abalala byabalemye tebakkaanyiza.
n'ebibiina ebirala aba People's Progressive Party PPP eyabidandisali teyina candidate. Common Man's Party eyabigirwa ne Munyagwa teyina candidate. Nairire eggwanga tebayina Common Man's Party. That a political party is formed not to look for political power, but to conform to the realms of who they oppose and move with him. So bulijjo mbagamba mikwano gyange lwaki nkoma tuteese tuli ku bintu birala. Mu Uganda muno temuli bantu bazannya byabufuzi ebyokulumirwa eggwanga olwaleero n'okubuuza nti ensi yaffe olunaku olw'enkya egenda kubaawa. Tulina bannabyabufuzi baagala mirimu, baagala ssente, baagala bitiibwa, baagala ttutumu. Era mbawulira bali wano bangi. Nabagamba nti siyinza kubanga ekintu sikyagala nenga nti nkibeeremuko hafuwe. Siyinza kubanga saagala busiraamu nenga nti owakutuba wuuyo kansooke ndeko kugenda gyendaga mpulirize kutubu. Saagala kunywa mwenge, sigunywa nenga naye kale mule tuteekawo amacupa gammwe nkuuma omwenge gwammwe munaakusanga. It just can't be. Waliwo omusajja wano Lutamaguzi ayagala okujerega buli muntu, ayogera n'anyenyenyenje nga bw'atayagala Museveni. Mugambe ku lwa struggle teweesimba okuba member wa parliament olwo banaakikola. Babeereeyo gye bazungireyo gye bakwata abantu obwongo. Manya abantu baawano simanyi lwaki Abaganda bangu okulimba. The Baganda are a gullible community. Abantu babalimba ne babalimba ate ababuulira amazima bemuvuma. Wamala kuyita kiseera omunaalyoka ategeera ebiri. Ongamba otya nti Lutamaguzi wa opposition ayagala Museveni agende? How? Nga police ekiwi ky'alternative police gye yali alese n'agamba nti kino kye tuba tukola. Police position or program. Ne kuzunga ne batta DP ne bazunga ne baddamu nuupu. Nze mbuwulira nenga nti nga banyume nti kati obu. How? So bagenda bagamba batya nti ddala bano bulijjo badde bavuganya gavumenti ya Mwami Museveni. Nga mifo ky'okubanga gavumenti ya Mwami Museveni enafuwa kuyenjebuka nga bo bazimba opposition eyongera kufuna maanyi ate kati bo be bayenjebuse gwe bavuganya ayongedde kulaakulana. So bulijjo babadde bakola ki? Babadde bazimba. Have they been building a formidable political force to dislodge the NRM? If so, would that force not be stronger today than before? That the opposition in Uganda is stronger and the NRM is weaker? Abamu nga Mao abali mu opposition mwenye banenze muba butantegera ne oluusi manjagala bavuma buvumi. A president of an alternative political party says we shall not have a presidential candidate and in this election we shall back the man they have called the dictator, the man they have called Atufuze Bubi, the man they have called old. Digwe tugenda okuwagira. Lwaki tebawagidde ebibiina byabufuzi ebirala ebiriwo ebivuganya gavumenti? So naye simanyi lwaki bwe tubagamba nti ebintu bino byatutama. Tugoberera bayaaye, tugoberera babbi. Omuntu yekka ayogera amazima mu byobufuzi byawano ye Yoweri Kaguta Museveni ne bwe kiba kibya kikugamba nti tunaatuukira mu kalulu akaddako buno obubiina n'abambulidde balo obuliwo bw'atannalya. Mazima gayogera n'abambulidde era yabulidde. Kubanga ne bwe ba National Unity Platform eyakyagulanyi eyandibadde kati yoga nti omukisa guzze. DP tayina candidate, PFF tayina candidate, ne gundi tayina candidate, ffe tuliwo. Nabo bayenjebuse. Bulijjo bali abo balimba babuzaabuza tubagamba temukkiriza. Bwe mba njagala ekibiina kyange mu mwaka gwa 2011
navuganya mu kaluko bwa member bwa parliament mu FDC mu Jinja West ne mwami Hale Kasigwa eyali buli omu yali alabye nti agenda kuwangulwa nga wanguddwa Grace Moses balieku buli omu ng'alabira ddala Kasigwa tagenda kuwangula kaadi ya FDC ne bansinga obulu 6 twalondera ku Mpumudde division headquarters Hale Kasigwa nansinga obulu 6 mu kutwala kaadi sesimbawo ate nga nalina support nga buli omu agiraba kye bayita party loyalty okwagala ekibiina kyo bato kisobola vaamu toyinza kuŋŋamba nti struggle Kyagulanyi gyazimba mugitegeera nga bwe yavudde bakumye kaadi abamu obusiru nadduka mangu mu kibiina ekiriraanyeewo abalala bawuta nti nja kwesimba ku bwa namunigina. That's not a struggle. You people are empty, completely politically empty. You do not know what you have been looking for. Temumanyi struggle bannayuganda bali wansi gye boogerako. Era nze ndowooza nti bannayuganda bo bennyini beeyambe mumaze okulaba ne madde mwesiga bakkiririza mu Yoweri Kaguta Museveni. Mulonde Yoweri Kaguta Museveni asooka amalize byamaliriza nga bwe mudongwa ensi bweriddamu amagezi bano abamalya nsimbi abawuta abalimba bano ne bavaamu. We shall build a new country. Mr. Museveni is visibly tired. Era naye takyegaana atuyita bazzukulu. Abaganda baga nti awasa erimbejje byalyogerera. Olaba buli ku mukola asooka n'akola mu akazowezo n'adduka because akimanyi nti mumuyita mukadde. Kale akola kulaga nti wadde mumpita mukadde nkyaliwo. Naye ate bolooza nti be bandimusikidde bafu nnyo. Museveni is better and I want to state President Yoweri Kaguta Museveni agenda kuwangula akalulu kano mu ngeri egenda okwewuunyisa abantu balooze nti yakabbye ekitone nnyo with 70 and above 70% because Museveni akozesezza emyaka gino 5 okutula wansi okutegeera obuzibu bw'abantu abamuvuganya buli luddawa n'atwalira ku baggeto ssente n'awa ku bannaddiini ssente n'atereza ensonga z'ebyennyanja abavubi ewaffe be yagenda kuwa 10 billion beeyi y'ebikajjo ebadde egudde Busoga nga Abasoga bamuhooyerwa ekyo erinnyidde ddala ebibiina ne bino ejuzi yawa n'abeemusi b'e Busoga aboogerera emikolo yabawa kapito abakyala abasiraamu yabawa ssente PDM atambudde atuuse ku bantu yamanya abantu banyiizizza nga munnabyafuzi omulungi n'abatuukako kyakoze emyaka gyaffe 5 bano bannaffe emyaka 5 egy'okuzimba okwongera okulaga abantu biki ebigaanyi ate bawongedde kugenda mu bufumbo kubunyweza tewali njawulo ne lwaki wandibadde oyo n'akalulu ku muganda wange okulonda omuntu wa opposition yenna mu Uganda tewali nso okujjako ng'ekigambo opposition kye tutategeera ne bwe tuba ng'ekigambo tukitegeera there is no reason lwaki oswala ku kintu ky'omanyidde ddala nti opposition mu Uganda teriimu. So Museveni ewaffe Busoga gy'abadde ekizibu kya Busoga ne Museveni abadde Kadaga. Many people refuse to say it. Kadaga has been the biggest political problem for the NRM in Busoga. Nga bamuvujjirira omusimbi ogw'okunoonya akalu ka NRM n'alondamu bantu abo bokka abamuwagira n'akozesa ensimbi okulwanyisa abatamuwagira. Ensonga lwaki ne waalondera Bobi Wine ye yasingawo ne mu district ye Bobi Wine ye yasingawo ng'ate akyali speaker si kati ng'agudde ayenjebuse wali yali akyalina amaanyi atambula akaga nga ye speaker wa parliament Bobi Wine n'amukuba akaluwa ekamuli. Because these people are not genuine. So without Kadaga, Museveni is going to win Busoga better. Era bwe tunadda ngenda kubulira abantu 5 abagenda okunoonya akalumu Busoga wano Museveni akawangule bulungi nnyo nga Kadaga taliimu.
era sagala kulya muntu mulala te ayogera bya busiru Museveni no bijjamu kalubira bosoganga Kadaga taliiwo ne Kadaga bwe yali walinga ye speaker wa parliament bakuba Museveni akalulu Bobi Wine yakuba Museveni akalulu ebusoga so basebo nga tugenda mu kalulu kano tunoonye ensonga batulaze bulungi ntuli mu kalwako okwerwanako gwe yogera kyoyagala bakikuwe yogera kyoyagala bakikukolere muri ba boda emwogere mugambe muzeeyironi za boda zitutambye kale tuweyo boda 5 tutandikireko azibawe naye byokwera mbu mwerekera bano bagundi bano bembadde mwerekera bulijjo twogera wano bulijjo mutuvuma buvumi kati kiki baleese bemwesiga bulijjo ekibira kya mpuuga kyaleesaani otandika otya ekibiina nga toyagala kwesimbawo kati lwaki ba disorganizinga Nuupu ne batamuleka Bobi Wine yongera okuzimba era omusajja oyo that man called Bobi Wine oyo singa abadde tawungawungamu katono bwati lumu twandimwebazizza akunamizza abantu bano ne bajjamu n'empale buli omu yakunama nawongolola bwati bwe tubadde tulowooza abogera enzungu ennyingi nga tulowooza balina amagezi mu balabi abagamba bavuganya musajja mu balabi bennyini tewali yakase muntu nti Museveni yagambye omuntu nti nkutidde bali mu kwogera bokka afe tuvuddemu tetujja kusaawo candidate kale mutusaasire akalulu kabulako wiiki emu okunominatinga bonna abavuganya Museveni basinkana mu iPod nti bagenze kunywamu ne gwe bagenda okuvuganya akacyayi buli yavuddengayo ng'ayogeza birimi tetujja kusaawo candidate we shall put at these levels of parliamentary you know nete mwagala bababuulira mazima ate nze genjagala nkeere mbagambe nti mpagira FDC mpagira Besigye n'omutima gwange gwonna n'obulamu bwange bwonna n'amagezi gange gonna bwe mukoowa nga nti kati Besigye sikyamuwagira kubanga nalabanga olugendo tutwala mu buyinza bambi mutuufu ku lwo naye talina waaluyisa ne bw'aba ayagala nnyo ne bw'omwongera emyaka 3 ninga naye ne Mwai Museveni naye simutegeera bulungi oba yantegeera tetunnafuna mukisa gutuula kusisinkana buli omu ategeere munne naye ntegeera Muhoozi era essuubi lyange lyonna liri mu General Muhoozi Kayine Rugaba ne Patriotic League of Uganda wadde nga ndaba nayo waliwo abaagala ogirira mwenare mwejja kuvaayo abavubuka abawagira PLU mwena ne bagenda kuwagira Museveni naye waliwo otagenda basobola so batulina kye tuzimba ne bassebo emyaka gino gyonna nga bannayuganda babeesiga nga babalonda bamanyi opposition lunaku ekula eyongera kunywera ejjeko Museveni mumutuumya amannya nakyemalira dictator n'ebirala we balowooleza nti kati musajja kudde okumwaŋŋanga mwenna buli omu ali mu kujja mulinnya naye mmwe mwabaaki bannange why do you waste people's time abantu babasibye abaana balemadde lwaki okuva edda waaki temwatandikirawo okukolagana ne Museveni singa tuli ku bintu birala because singa tewaliwo bamusojjasojja kumusumbuwa ate yandibadde akoze ebintu eby'amaanyi ebirala bingi ne mumusojjasojja mumusumbuwa mutwaza ssente z'abe b'omusolo mbokubanga waliwo opposition muli mu kugabana busenekale buli omu alwana kulaba nga afunayo mbaka wa parliament akabiina ke akampuuga DF kayingizeyo mbaka mu parliament aka PFF ya Besigye eri mu kubalira ku Ssemuju buno obuntu obulala simanyi bwani obwo bulingo box nenga bonna kye baagala ki bamala otegeera nti bw'oyingiza mbaka mu parliament oba nekyogabana mu gavumenti Electoral Commission ekuwa ku mugabo gw'ensimbi kati awo bovuganya gavumenti so njagala kutunula mu kamera eno nangirire nti mu myaka gyonna bukyantandika kulonda I have participated in elections since 1996 ngenda kulonda general retired Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Saabalwanyi Ssemalungu nga seesisenamu siwulira na mpewo yonna omutima gwange mumativu nti ngenda kuba nkola ekintu ekituufu era ndi mumativu nnyo nti
abantu twogedde nabo, twayogera twogedde ne batuwakanya ne batuvuma ne batulangira obwavu, oyagala bwaradisi oyagala bwaradisi bwaki. But you people, what's wrong with people's brains? Mu nsi yonna abantu abalina ssente si bannabyabufuzi. Nkiddamu, mu nsi yonna abantu abalina ssente n'emirembe si bannabyabufuzi. Ne mu Amerika asinga obugagga si yafuga. Era kiba kya busiru nnyo omuntu aba mu butaka solooza ng'omuntu alowooza nti buli lw'oba oyagala okukyusa ku mbeerayo noonya Museveni, bw'oyagala okukyusa ku mbeerayo olina kuyingira byabufuzi, bw'oyagala okukyusa ku mbeerayo olina kubeera mu Parliament. No, never. Malaga beera mukwano gwa Hamu, mukwano gwa Sudiri, mukwano gwa Kirumira, nga ne bwankubira essimu nanga ntambuza bigere ntuuka. Sibadde mukwano gwa Yoweri Kaguta Museveni. Is a politician, talina ssente ze naye alina zaamwe wa musolo. Buli lwozi ly'omanya waliwo eddwaliro ly'olidde, buli lwozi ly'omanya waliwo eddagala ly'omuntu lyewalidde. Eya Hamu manya nti yavudde mu kyasuubula. Okumpa obwaradisi, I would rather go to a bank n'ekyapa n'enfuna ssente zigenda zisuubula. Ziba zange, nze nziteekako amateeka, emirembe njirina, nina contribution gye nkola ku gavumenti yange, nange ntoola omusolo. Nayo bawula ne bawutta mu bimwa, ayagala bwaradisi, yagenda kusimanyi bwa minisa. I know for sure nti world over abantu abalina ssente n'obugagga si bannabyabufuzi. Abawutta b'obwongo obutono bo balowooza nti ddiirwa egaggawaza omuntu gavumenti. Era obawulira buli kiseera ne mala ntuuka ku pulezidenti ne mala ndaba gundi sebo genda okole. Oba ogenda kukuba amatafaali genda ogakube. Waliwo abaagakuba bemmanyi emigadde n'ekakerenge ne bakuba amatafaali ne bafuna kapito bali mu kikuubo n'amaduuka amane. Genda okole, tonoonya Museveni. Genda okole, tonoonya Nabbanja. Genda okole, tonoonya bantu simanyi baandita Amongo ne baani. Genda okole. Femujerega kuba chapati, nze nakuba chapati ne zinsomesa. Senior 6 yali yegaanye. Mutujerega mbasoga bakuba chapati. Nazikuba ne mmaliriza kati nnawendi. Kale mbasaba mukalukano mwegendereze, temutingana, temugenda mu violence, temukola bintu byonna birala, temumala budde bwammwe. Akalulu Yoweri Kaguta Museveni yamala ddoka wangula with 78%, alinze kulayira kubanga namwe mukitegere nti abantu bammwe bulijjo bemugobera tebalina kye bazimba bawutta. For God and my country. Zessa Simon Muyanga Lutaya.